Bannange namwe mujebale bambi mbebaza buli omu effort gyataddemu mbebaza buli omu effort gyataddemu bambi mwebale mutaddemu obudde data wammwe mukoze ebintu bingi abatambudde nange n'owulira siteshali wano n'odduka no tekayo kagamba simanyi. I am overwhelmed. Zanyo neyanzege simanyi mumbuze kye mwagala naye nga ndi musimu bana mwe muli bamanyi abakwata simu abakwata kamera kugamba mwenna abatekayo ekintu ku mutimbagano mutufudde bamanyi mukama abampedde musimu okwagala obuwanguzi bw'otuuseeko osinga bwesigamya ku ki kutendereza Mungu nga simugattako kintu kirala kyonna ntendereza Allah simugattako kintu kirala kyonna ono natuka ekiseera nga amaanyi gampeddemu naye nazukukanga ekiro n'ensaala tahajjud n'endajana n'empanika emikono n'eŋŋamba Mungu tonvaamu tonswaza gwe watandika olugendo luno okimanyi ogenda ddumala bannange Mungu abikoze neyanzanyo neyanze. Okay, come off the stage. Yeah. I want to work to support kabadde kamakama tebakoogera naye kankoogere ebyaddala bibadde bingi emyaka nga mingi olwaleero Orina nkubye akaama naŋŋamba station bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze nsaba onsonyiwe oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa kusaba onsonyiwe naŋŋamba ebyaddala nkwagala ate nkwagaliza ekyakiddiŋŋanya emirundi mingi nanga nkwagala era nkwagaliza ne bwe waliwo ekintu kyonna oba mabega oba ki oba ki nsonyiwa mukwano mpulidde nga nkankana mpulidde nga bambi sweet Maureen wange Maureen nkwebaza wallahi nkwebaza ndabidde ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwo ndabidde ddala ng'olaajana nga nange gye mbadde n'obulumi naawe obadde olina obulumi waliwo abantu nga mubeera bamukwano nga oba oli awo you guys are meant to be naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu n'olwaleero mukama ekikwa akijjeewo era mpulira nga ndi mutoolo okufuuka omutima gwange kyemmanyi naye mutoolo okufuuka for all those years ki ekibadde nga kigaana okubeera nti musisinkana somewhere else ne musobola okuba nga mukkaanya obwali obutakkaanya bwammwe ddala okubeera nti ku stage ki ekyali kyagaana. There is always time for everything era obanga olina embeera gy'olimu just give it time oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwezityo bwe zaakola ki bwe zaali kubanga twali ne bakaba baffe baba tebasobola kukikola nga leero Mukama lwakikoze so buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda nange siyinza kugamba nti ki but I believe we are both relieved. Yes, and we are going to start over. I can't explain but just know bubadde bungi ate naye mmanyi abadde ayina bungi naye wetwogerera kati tuli ba newborn kitegeeza kino obadde okirindirira kimutuuseeko kimukola kutya kimutuuseeko olunaku lwaleero obadde okirindirira. Of course me I need people in life and I treasure people newaba nkwedde akantu bwe kati si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya because we were really good bwe twali tukyali bwe tuti oba kitegeera we could do things together we could enjoy omuntu yenna atalina mbeera bulabe mutima mubi bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gw'oyagala obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki ebaddiŋŋanya naye I think this is the right time kubanga nalinga nkigezaako emirundi n'emirundi naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga ko bakifuna nga bwe tubeera nga tuli tebakibakolera
era kati kibasaze ndiboteeyisi ndibotayo obuyika yobuki yobulega ku ttaka era mbasaba mikwano gyange abawagizi bange abawagizi ba music industry abawagizi ba band music Sweet Maureen ayina ennyimba ennungi. She's a very good performer. Ate ayambala bulungi, she's decent. So nga 21 November tukomawo ku Serena tumuwagire. Kino nga bwe kibaddewo bwene Maureen ne mufuna banga mutegeeragana. Waliwo n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Carol Nantongo. Tusuubireyo nti nakyo kinaabeerawo. Tewali buzibu bwa Carol nze n'omwana oyo tebuliwo. Tewali. Kuchoba omanya tebuliwo. It was a misunderstanding, it was a misquote. Ate bana interviews nakola nazikola kubalala naye nga muteekawo ye kubanga mmwe kimbeera mumanyi mubeera muyina ebintu bingi ne mutamanyi kale omuntu avaayo n'awa story nga mufuna engeri gye mugiye gye mugigatta, but there is nothing between me and her. Tekiriwo lilla tekiriwo tanninaako buzibu simuyinaako buzibu ezo mbeera ezibeerawo. There is nothing. Tekitagisa ku kati nzomanye banga lyembadde malize nga sogera na papa message okitegeera dingi lyembadde maze nga sogera na Haji Musa lyembadde maze nga sogera na Irene Namatovu. Tekitaaga banga tewaliwo mbeera kino nkyogera nti Allah nga munga mpadde obuwanguzi obwaleero that girl. Ebigambo byo bibya bingi oba byali bingi. Okay, say ya Carol Nantongo. Mwabifuula kubanga ne interviews zonna talina kigambo kyayogera. Kyokumugoba gwe ku stage maybe oba. That is just a mitche something, it's just a minor misunderstanding. Tosagamba nti muyina olutalo n'omuntu muyina embeera era tokigeraageranya na kiro kiriwo leero. Buntu butono nnyo abantu abaweera abamu abawala kitegeera. Abakazi ono alinye ku lugoye lwange ono akoze bwati ono ayambadde engato gyenyambadde, very minor things. Naye kintu kyetwogerako between me and Momo, you don't know. So temukigeraageranya inshallah ate mwagala tubabulire ebyama byaffe kino mbadde mukisuubira tekibanyumidde. Ekijjiro kyebagambye papa Misa Kisemakula ekijjiro kituufu n'oyingira ensi eyaki ayinza bagala tugenda sisinkana amwagala nnyo ebyonoonese nammwe. Ku stage wali olabyewo any hesitation tibadde nsikatira mbadde nkola ki? Tewali. I've told you we've both wanted this for long. Kutuba tukituuseeko, it's a celebration. Tutuza ate kino ate kiri no. Just no mulabe tumukubye enkoona ku mutwe. There is always time for everything. Omulabe stand. Omulaba abadde stand. Stasha. Okwawukanako ku bannammwe abalala. Olulala ompitangako Hajati nagenda emakata. Hajati Stasha Mayanja. Okwawukanako ku banne abalala aba band. Yes. Eyaliko omwami wo. Ye tumulabye era nabakozeko interview. Bamulabye nga kigambibwa nti takyali bulungi, so what is failing him? Ati kato gambye ayali omwami wange. Kakati nze ningirize ebintu ebiri mu ntamwe etali yange. Mbuuza ku wange. Mbuuza omwami wange. I don't know. We only meet on stage. Kati manya nti ebifa mu bulamu bwe. We are just tuli bayimbi. Temulwanga nnyo ku kintu tuyayita ate bwe nagenda emugga ate simanyi nendwa n'obeera nakati tukyali mugga. Taata w'omwana wo. Mwana ki? Agambye muyina omwana. Tunulire olunaku olw'enkya tugenda beera wa Hajati. Enkya nga bwe mumpagidde olwaleero nsaba mumpagire enkya ku Maria Flow Masaka nzije mbasaba tule wano obudde butulimitinze kuba mbadde mbuzaayo engoye endala 2 n'ennyimba endala 10 n'ezi. It was a music show or a fashion show? Whatever. It was my show. So mbadde nsobola okukola buli kyenkola ki buli kyenjagala. Ng'ennaku z'omwezi 14 tuli mukono ku Bredo Hotel. Nkyayagala obuwagizi bwammwe. Era omuziki nkyagulina. Naye ovuba baaba. Mwebaza abayimbi abakuwerekeddeko bamwe. Abayimbi bonna abamperekeddeko, abayimbi bonna abampagidde, abawagizi bange, bannamawulire, ba TikToker, ba radio presenters, ba TV personalities, abantu mwenna buli omu mu kiti kye, manager wange omukulu Lawrence Sechimpi, tiimu yonna ebaddewo okulaba nga concert eno eyimirira.
Thank you so much. Ajati akasembayo wazikula namane sasa to be on stage. It was my show. Yeah? The show yange madde sokola change. Abadde sponsor mukulu nnyo mu concert ye. Kati bwe mukolerayo kyayagala. It's a blessing. I mean, nvudde coach. Nze njagaliza hani. Nawe ne biwaninsa be no John ye okoche ebikocho. Nandi senga kula nama. Senga abadde mulwadde nnyo yogolaba. Naye ng'asabirira ng'azuuka n'embuliri n'akuba akalango. Mukama Katonda senga kula nama kunjagalire akumpere ky'osinga okwagala. Kimanyi osinga kwagala mwami Jumba. Nsaba abawangaaze senga weebale nnyo senga kula nama simanyi neyanza nnyo neyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum. Ye idi wagikwatidde wabayi. Ye yankutte.